Anything media. Gama mutya baganda bange leero nzize twogere ku nsonga ya Fred Lumbuye ekyayogerako ne Salim Saleh nti yafadda. Njagala tutunuulire ensonga emu 2 3 4 5 6 7 tulabe ddala byayogerako bituufu oba si bituufu. Jjukira nti nno mu ku weekend gye tukuba emabega omukulu Salim Saleh muwala we yasobodde okubeera ng'ate aleeta omwana ow'obulenzi wali maka gaabwe buziga. Fred Lumbuye akiwakanya agamba nti ekyamazima Saleh wafadda oli mu fridge ogw'omukolo gwali gwa 29. Fred Lumbuye agamba nti obutambi bwe twalabye bwabadde bubiri, akamu ka 29 ng'ayanjuza muwala we, aka 21 we yayogerera ku linnya lya Fred Lumbuye. Ebyo wetwagala okubeera nga tutandika. Amanya muzikola Haji Abdul Myamishafi Kulwanga NFIC Media wetulaba ekiganye tujja ne twogera ne tujjayo amazima. Ddala kituufu General Salim Saleh yafadda? Ddala kituufu Fred Lumbuye abyayogera mazima? Njagala obereko, njagala nkutuuseeko bwino. Obutambi buno bwasobodde okubeera nga butambula nga bungi. Bw'ŋŋamba nti yali 211 jjukira nti waliwo ne we bagambira nti yali 211 akala 221. Essimu ya iPhone 13 yalabiddwako. Kitegeeza nti vidiyo ya 211 eri out. Naye tewajjawo possibility y'okuba nti eya 221 ekyaliwo. Kuba olaba iPhone 13 kitegeeza 211 teriiko. Cameras ezaakozeseddwa okulaba nga zikwata vidiyo zino ekyamazima zaawukana ku za 211. Kitegeeza tukyalina possibility y'okuba nti vidiyo ya 221 yo weeri. Size ya General Salim Saleh ekyamazima mu 211 General Salim Saleh yali munene nnyo okusinziira ku size gye tulaba mu vidiyo. Ekyo tekijjaako kulaga nti eya 221 size ye yali etandise okukendeera. So omukulu Lumbuye akyalina chance eya vidiyo endala gy'ayogerako n'eya 211 yo tugikubye eri totally out. Era omukolo ogwo gwayogerako oba gwaliyo oba tegwaliyo tukunnyonnyodde nti 211 okusinziira ku vidiyo ze twalabye it is out. Ekigambibwa nti wabaddeko omugenzi Kategaya, of course yabadde ye, yabadde General mulala. Ebifaananyi nja kuba nga wobirabawo comparison yabyo olabira ddala nti eyawukanamu. Then okwogera ku Fred Lumbuye mu 211 ekyamazima Fred Lumbuye yali tannamanyikwa era nga tannaba kubeera ng'avaayo okulaga okwogera ebyo byayogera kati. Fred Lumbuye avuddeyo wano ku Bobi Wine People Power. Kitegeeza nti era vidiyo eya 211 it's out. Naye tukyalina chance ya 221 kuba Fred Lumbuye yali avuddeyo. Naye ekyebuuzibwa nti mu 221 Fred Lumbuye kiki kye yali ayogedde ekyamaanyi ku General Salim Saleh? Ekyo General Salim Saleh ekyandimwogezza ku linnya ya Fred Lumbuye. Katutandika okuba nga twabya 221 211 evuddewo. Katunuulire vidiyo eya 221. Omu ku babadde boogera yavuddeyo n'agamba nti social media, yagambye nti General social media etabuse ku ky'okufaako era abantu babagamba nti wafadda. Social media is now awash with pictures of you alive and here. Please
clap for that. And if the one who started that rumor is here, you can say your prayers, because we shall not let you out of here. Thank you. Kasanyo nti katukulabyeko. So kyano kyalaze nti mu 2020 teri yabika General Salim Saleh. Never. Okumubika abikiddwa 2022. So video ya 2021 naye etandise okuvaawo. Ekimala eggobe mu kibya ne Fred Lumbuye omusomesa munasonyiwa ye General Salim Saleh okwebaza abantu okusobola okuba nti basobola okuziika General Tumwini mu bitiibwa. The generals, David, all of you who were able to win off and win is deserved send off. God will give you rewards. General Tumwini yafa 2021, Yowayi yafa 2011. Naawe oli wa ddembe okubeera nga okuba obufaananyi bwo. So tuleeta mazima era amazima ge tuleese. Bitwogera si bitwandiyagadde okwogera era kyemmanyi naawe tewandiyagadde biwulira. Bitwogera bitwandiyagadde okwogera era kyemmanyi naawe biwandiyagadde owulira. Naye twogera ebiri ku mazima. Omukama akumukuumire.